شو مشكلة يا ابو كروس؟ انت يبغى يسافر كلام، اذا يبغى يسافر انا اودي مطار ما في مشكلة. ايش فيه؟ ايش فيه؟ No problem يا هاي كروس. انا ما في مشكلة، انت تبغى تسافر انا اسوي سافر، بس كل يوم سوي مشكلة بيت سوي مشكلة بيت، مشكلة هذا. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba obuzibu bwa Kadaama bwe bayitamu. However, sikuleetedde katambi kamu naye nkuleetedde obutambi bwa mirundi ebiri naye bwonna nga buli related ku nsonga almost y'emu. Kadaama omu akatambi ako katambudde nnyo ku social media platforms ez'enjawulo nga kalaga Kadaama agezaako okunnyonnyola bakama be nti ye alina ekintu kyalaba mu nnyumba, ensonga kwasaganya oba nga ku mizimu, misambwa oba ekintu kyonna kyonna nga kimutudde ku mutwe ye ng'alina ekintu kyalaba neera ekimutiisa. Agezaako okukinnyonnyola bakama be naye bo nga tebasobola kubeera nga bakirealizing olw'ensonga ye yekka yasobola okubeera nga akiraba. Then oluvannyuma ngenda kuterako akatambi ka Kadaama kanene kajiddeko captions ez'enjawulo. Kadaama ebimulemeseza ekiyumba ye yasazeewo kimu mbutaddeeyo ayagala kukoma wanino mu Africa naye ng'ensonga y'olulimi nayo bambi etawanyiza ddala ba Kadaama olw'ensonga communication egenda n'ebulira ddala nga onotasobola communicatinga na munne. No Abawalabu abamanyimu Oluzungu wadde gwe olumanyi lubeera lutono ddala okusinga bamanyi Luwalabu. Kati gwe ne bw'oba ng'omanyimu Akazungu ate wojja nga tomanyiimu ddala wadde Akazungu yadde awo nga bujja bagira. Obutambi bwonna bwonna kambuku osobole okulaba obuzibu bwa Kadaama bwe balisanga oba bwe bayitamu. Naye nga sinabeera nga mbukuteerako kankusaba mbe subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Hey sister, Ish Isma. I told you what is your name. Daphne. Where you come from? Uganda. Eshtoga. Africa. You want to go Africa? My hina Saudia. Lazim Saudia 2 years. After 2 years, you go Africa. Me? Africa. No. Uganda. شو مشكلة يا ابو كروس؟ انت يبغى يسافر كلام، اذا يبغى يسافر انا اودي مطار ما في مشكلة. ايش فيه؟ ايش فيه؟ No problem يا هاي كروس. انا ما في مشكلة، انت يبغى يسافر انا اسوي سافر، بس كل يوم سوي مشكلة بيت سوي مشكلة بيت، مشكلة هذا. Kadaama ze zino ezimu ku nsonga ezindeeta ngaano buli lunaku okukubiriza ofunayo ekibiina mwoba weewandiisa. Katula mwana muwala ono alina obuzibu bw'alimu oba alina ekimunyigiriza mu nnyumba naye talina ngeri yakigamba mu mukama we olw'ensonga tamanyi Luzungu. Ekyokubiri tamanyi Luwalabu. Kati anaasobola atya okulwayizinga ensonga ye eri mukama we agitegeere. So singa abaddeyo ne organization oba ekibiina kyalimu kyandibadde kyangu nnyo yo okwogera n'ekibiina kyo nekyogera nani nekyogera ne mukama we. So banaye temuddawo okwetuulako kulinda bizibu batuukako. Mwewandiise kati, mwewandiise naffe Bakyeyo Initiative Uganda. Oyinza ogamba nti gwe wooli tolina bizibu mukama we akwagala nnyo, wooli naakakola emyaka 10 talina kyasobola kunkola. Makiyo Omuwalabu si mwangu. Omuwalabu si mwangu ne bw'oba omukozeemu emyaka 10. Omuwalabu akyukanga budde tosobola tegeera Muwalabu. So muganda wange twagala ssente n'ate n'obulamu tuwagala. So banaye twebeereremu. Nyiza okujja ndi wano njogera n'ogamba oba onaayogera ki naye bw'onoofuna ekizibu ojja kujja ne ku Facebook onoonye namba yange nga togiraba. So bamikwano tufune ebyokulwanyisa, funa combat kubanga tuli mu lutalo. Okiwudde muganda wange, mulwana abamu naye temulina byakulwanyisa, okitegeera.
So bannange byebyo ebyange mutwegateko as Initiative Uganda tutambule nawe paka contract yo kugwako enamba zawe bweziryawo wansi oba inbox me nange nja kuba makutuusako tujja kuba twogera advice zonna tujja kuba tubibatuusako service nungi ddala maagala nnyo nsigadde nze Sarah de Kasola Media